Abagoba ba bodaboda bweyogerere mu Kazinga zone batabukidde munnaabwe bamwambudde ne bamunaaza nga bamulanga obutayagala kunaaba n'awunyirira bakasitoma baabwe wamu n'okubavumaganya nti aba bodaboda tebagala kwefaako. Maka akolera ku Ebeneza stage bweyogerere bamulabulako dda nti ayiga okunaaba naye n'agaana ng'era ayina ne munne ategerekeseeko eri akasepiki Gastini naye ye bwe bamulabudde olunaku lw'eggulo n'anaaba. Maka bamugulidde essaati empya oluvannyuma lw'okumunaaza nga bamusenera amazzi mu kidiba. Olwo ne bamutwala mu saluuni okumusalako enviiri nti atukulire ddala. Wabaddewo omuwala amanyiddwa nga Nakatudde Sylvia amwambazizza gwe bagambye nti ye muganzi we wabula bino byonna bikoleddwa nga Maka agezaako okuwera kamera za Bukedde TV. Lilian Nabakawa yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.